kakati Bobi Wine atuleke kankubulire kungu Yoweri Museveni yo yayina ekigambo kyakozesa nnyo ennaku zino nti mu bye muyita history ffe tubiyita present kwa twaliwo naffe tubaddewo wano kyovulanyala nnyo oluyimba lwa King Saha wanakamwanyi kaaliwo olwagala onoba olufunye ojja ddukubamu katono nnyo kyekipya okwata abantu. Is that news mu Uganda? But it shouldn't be happening. Ne mawulire gye tuli si mawulire kyabona ogenda mu nnyumba y'omukatoliki n'osangamu sapule n'ekifaananyi kya Bikira Maria kyabona ogenda ku mukolo gw'abasiraamu n'osangayo piraawo. Is that news? No, piraawo alina okubeerayo nawe nokwata abantu kipya ate n'ekirala bano abanuupu baagambanga Besigye nti is a comedian abyekozesa kati buli kimu ekyali ku Dr. Kizza Besigye kiri buwaabwe ate n'ekya namwe bannamawulire mulekerawo okukozesa ekigambo abduction mu misleading eggwanga lino tutya Malembe yani Shamim Malende bamukwatira bosi ya ku boda Sauda Madada Sauda Madada bamukwatira bosi ya kuki ku boda ne bamukomyawo ne bamutuusiza at a gazetted police station tebamuteeka mu safe house at a gazetted police station. The following day she appeared in court, not a kangaroo court but a gazetted court. Awulira Mufumbiro same thing bamukwatira police oba ebitongole by'okwerinda bino obuyinza okukwatira wonna webagadde ne kumbaga bagikujjako bwe babeera so decent bakulinda n'ova ku high table ne bakwatira ebweru. Kino nkiddamu ebitongole by'okwerinda bino obuyinza okukwatira wonna we byagadde oba binani kibayita preventive arrest nga basuubira ogenda kuzza omusango ne bakwata ate guno omusango nga DPP ya sanctioning adda file timwetaba mu drill z'amagye. They are not arresting you on assumptions. Bakwa arresting anti already ne file yo eri sanctioned. Mufumbirwo n'akwatibwa n'atwalibwa mu makage n'asaakingibwa n'asibirwa ku police station enkeera n'aleetebwa mu kooti. Ebeera abduction eyo. Abduction eri ku Saamu Mugumya kubanga paka leero tewali muntu amanyi Saamu Mugumya gye yatwalibwa. Okiwulidde? So these are not abductions. Atenza akugamba nze bali bansibiyeko wiki 2 ku CMI nga teri muntu wange n'omu amanyi gye ndi. Ebeera oba abduction bwe batugiyita. Negwe okwatiddwa kungu bakujje wano nga wakafuluma studio wano bakututtewo basaakinzeeyo bakututte ku kira polisi tukuletedde ne kyaye kawungeezi enkeera bakututte mu kooti gogamba babwa teba abduction nteba those are arrests lwakuba nti gavumenti yammwe eno teyina bagyogerera. Owulira teyina bagyogerera bintu bino teba abduction. Ekyokubiri ekiri very 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 important nti kooti zino atwaliddwa mu kooti kati what happens in court ebyo si byange nenjala tuddeyo twatandikidde ekyo kinagambe mwali mugamba nti Besigye ali mu comedy abyekozesa nekyo Kyagulanyi yatugamba kasita olwanyisa Museveni ebintu biri bisatu okuttibwa ogenda mu exile oba okusibwa mu apa prison. Dr. Kizza Besigye aliwa ali Luzira maximum prison, don't say Luzira, maximum prison. Kyagulanyi aliwa ali all over zina squeeze ne mukyala we. You get it? Abaganda mwe baganda nti omuggo ogwakubanga ki abaganda balina olugero ti omukazi bw'osanga bw'ofumbirwa mu maka g'omusajja n'osangamu omuggo ogwakubanga mujjawo gujjewo gusuule mailo kimeka 10 so teri kipya kyekibaga nti oluyimba lwa King Saha badde yagala lulwo tubaddewo wano obirabye byonna tewali kipya ebyo kwata abantu mu ngeri eyo kakati nze bongamba mbu bawambye Sauda Madada kyabona ogenda emulago ewa dokita alongoose emitima n'otwalayo nga weekoonya akagere aseka n'okuseka manenero yafiirawa
tewaliwo bantu bomanyi nga baafira mu makomera olw'emisango etategerekeka amakomera nagatali gazetted tobimanyi kati gwogamba mbuno bawambye omuntu ogamba mbu weekonye ekigere ogenda emulago wa senior physician eyalongoseza omutima eggulo weekonye akagere kannaswi era otintima bwoti nilwaki babakwata security agencies zimanyi zigamba drills zekizibu yes kola buli kintu kyonna mu Uganda muno togezangako kukola ekintu kyonna ekyefaananyiriza amagye awo Yoweri Museveni Saabalwanyi avaayo n'omulabo afaanana mwate mulaba parade eyo mumugikomyawo kati kyemanyi security agencies za picking interest bamobilizinga batya abantu bano abantu ayina buli omu ayina abantu bameka bali behind him kubana bali ba training yes nekyo kyenjagala parade eyo I know it from a fact yategekebwa Lubongoya Louis Lubongoya Sabawandisi Lubongoya ye mumukwata ddi Lubongoya mumukwata ddi ateba mukwati kubanga Lubongoya ye yategeka parade eyo Lubongoya ye yayita ne Bobby Wine okujja ku inspectinga parade eyo emikyala we Nyanzi mumukwata ddi Nyanzi olwamukwata ennaku 2-3 n'abawa amanya g'abantu ne mumuta Nyanzi yapiyeringako mu kooti mirundi yakolanga bwati olaba wocha omwami Gashumba olya nkiddemu parade eno yategekebwa Lubongoya nga takwatibwanga ani ya inspectinga parade Kyagulanyi ne mukyala we Babi nga tibakwatibwanga Nyanzi ye bamukutwala ne bamuwa chai ne bamuwa sumbusa ne bamuwa pizza n'abawa listi y'abantu yatwalibwako mu kooti omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera abantu abo nabali ku parade bagenda bakwata Nyanzi yadduse mu gwanga talimu mwali Lubongoya talimu mwali Kyagulanyi talimu mwali mulimu ebyana n'ebyana n'abaana njala mbazze ku 2021 lwe bakwata Kyagulanyi Kalangala 2020 2020 yes General Kechi yakulira operation yeyo omugenzi kat Kyagulanyi bamuteka mu helicopter ne musula Ekolo airstrip ne bamuteka mu double cabin empyanga ziliko n'obuveera ne bamwane KFC n'alya ne bamuzza awaka n'alaba DSTV n'abaana be bakwata mu 2020 abana bakyali makomera I think 6 months later oba a few months later yes Nubianiri Edi Mutwe nabo bali bakwatiddwa ne bateebwa military court terms and conditions were tebakizibwa kufuluma ggwanga lyonna okujjako nga court martial bakiri yalinze a week later Kyagulanyi yali Belgium ne Nubianiri bakola mirimu kankubuzeemu ekibuzo ekirala omusango gwa Kyagulanyi ogwaluwa gwakomawa ogw'emmundu ezali zebagamba gwakomawa ye gwakomawa mulimu ebyana n'abaana gwakomawa omusango kati gwe munnamawulire anoonyeza kinoonyerezeeko ate ogweruuka ate ogwa musoloki yali vaati yali ki no yali musolo ku masimu baguyitanga batya Samora omusolo Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni OTT Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni liaison officer wa State House mu Nuupu ye Lubongoya with the time mujja kitegeera naye nze mbyogedde bansuwingi bajja kutwala mu kooti bantwale tumekese machupa oletende ajaga nti bawayiriza kungu tumekese machupa oletende ku tubuuse biswa olete enkulukuku tuwugidde mu Indian Ocean ogambe gine emiga mu Katonga lwaki tebakwatibwa omuntu yategeka parade eyo ye Lubongoya njala bamukwate muchamuka nnyo buli kimu ne babayita sijja kukosa kigambo sala kuvoola abantu n'ekigambo kiina ekituufu mwekimwawula kiwoomerera nakitawoomerera nkubuuzizza Nyanzi taliwo bonna we bali mu ggwanga eri project ya Yoweri Museveni he's the smartest politician Uganda has ever had the smartest yes 40 years omanyi ekitegeeza ofuga eggwanga emyaka 4 bw'ategeera nti Besigye amulemeredde akola bwati yasetingawo Nuupu esanyewo FDC bw'ategeera nti FDC eremye nnyo n'agitematemamu kati FDC eri mu group 2 eyani
waliwo eya Lukwago nendala yabasemuji ate ya Nandala esigadde ani ya funding FDC mu kalwa kawedde si State House besi yatuga nti baba wa center ani ya funding DA kakati si weggulu DA eri funded by omusajja weggulu mwena gwe mumanyi General weggulu anti bakola bwe bati gwe tobimanyi bino gwe wasoma busomesa tobeeranga ku street nga ffe twava ku street where desert much baita the desert rats emesses omuddungu esobola okusurvivinga buli wamu bino bimanyi mbimanyi gwe kungu byolaba nze sibyendaba DF sente zekozesa ezijjawa bakubye billboards buli wamu mabike sente zokozesa ezijjawa sajja baba ateekateeka nga balina bakola entegeko ono yani ono mulala ono Mukaku yajjanga ku show za TV nga jidde ku boda nga yambadde ne jacket nga mukaago lwempewo ne katayine ensajja ziri mukaze balagira zeni zivaawo engeri yokka gye basanyawo opposition bafundinga other opposition groups ne mutandika okwerumaaluma wegendereza nti mu Uganda muno tumuli sign ya kalunti kajja DA kubagana ne NUP ekubagana na kino bwe bakola so opposition omukaze yasanyawo eyakuliyetinga anti tomumanyi gwomukazi omumanyi sente zayitanga mu ye neyefuna sympathizer mukitegedde anti netandika bambi nga balowooza wakisa bwe yamala ogitema kwefudisi n'agita yes nga bona okwana muka musajja n'omulaga amapenzi n'omupangisa n'ennyumba apartment okumala omwaka babu amugoba adduka n'omutanasigala ngagamba erita kyaddayo I know it from a reliable source omukazi omwe saawa zino gwe baakozesa nga je n'omuntu yetakimanyi je n'omuntu yali tamanyi alaba sente zijjalooza sympathizer ne batandika anti kati eriwa omukazi omaze obujja makage omupangisiza apartment omuleseewo erita kyaddayo bebasanyawo opposition mu ggwanga so abadde FNO bakambwe muko kwani ani gwe batiisa bajja gamba tikondi kungu tumegana nambogole etobumyu waliwo eggulu sente zifundinga di eziva ggulu kubanga tayagalira ddala abantu bali organized ampuliriza katujje tandikira nemwe bannayuganda kitaffe yatugambanga nti nemwe muli basiru ba kikaaki nolaba maidi awaka yekuba perfume z'aba designer maidi akwata iPhone 15 maidi agenda mu saluni zino ze baalagira notabeera suspicious maidi ng'akola ebyo byonna maidi alina iPhone 15 maidi alina perfume zino ze baalagira maidi enviri bamusiba zino ze baalagira notabeera suspicious sente ze bakozesa bino bazijja kankikubule nakino kibeere ku record NUP eyina endagaano ne gavumenti eno tontabaalanga sikutabaalanga NUP eyina endagaano ne gavumenti eno tontabaalanga sikutabaalanga Kyagulanyi ndagayo okwekalakaasa kumu kwategese mu gino emyaka ena kasibavumirira ebikolwa kyangu kati kankubulire ne mugundi mutogikwatako ne kungolabika obulamu either tobulamu oba you are too innocent mu intelligence gathering tibalina information gye balooling out yonna bagireeta nze mbadde nkujjukiza nti ndaba avumirira enfunda togikwatako I know it from a reliable source ababaka b'opposition balinga ng'ababaka bana batakwata sente miliyoni 2 terms and conditions we are very clear olira bafuna olira londa nga bw'oyagala ku lunaku lw'okulonda ne tomobilizing abantu kwekalakaasa byanjawulo kubanga Saabalwanyi the smart Yoweri Museveni yali amaze okukibala neetaaga ababaka let's say 400 MPs kasita ababaka bina basayininga nti age limit gibwewo abala ne balonda nti ereke kugibwawo numbers yabagamba kimu gwe londa nga bw'oyagala but don't mobilize people Kyagulanyi kola press conference zo kati nga bw'ozaagala don't mobilize people simple I know it from another source buli mubaka wa NUP mu kalulu akawedde 2021 oweggulu buli omu yamuwa miliyoni 25 zibayambe mukuuma bululu bwabwe
25 million. And I know it from another reliable source. Bakkiriziganya tewali mubaka wa NUP gwe bagenda kujjayo mu kalulu nga bamuwabidde mu kkooti ani gwe bajjayo bawabira ka bamwawo ne basigalayo okiwulidde abamu ga ne minisita be babawabira nze kungu mu bye mulaba ku TV sibyolaba nze sibyendaba lindaku yes nze sinyigira muntu lwandowooza ye kakati kubanga nange nyina bwe nali ndowooza mu 96 sisobola kunyigira muganda wange ng'ono era ddembe lyo kyova olaba mbagamba olunaku lw'okulonda genda olonde gw'oyagala nze nja kulonda Yoweri Museveni wulira naawe ddembe ly'okulonda ki naye kano nako kakulu nakeerabidde mu kutandika londa muntu tolonda kkala ya kibiina mwajjidde nkiddamu tolonda muntu tolonda kibiina kya muntu mwajjidde tolonda kkala ya kibiina mwajjidde londa muntu ekira mulonda abaana bammwe omuntu najja n'asenga mu kitundu myezi 2-3 mwaka gumu n'abasaba akalune mukamuwa ndabikola muba bajega bakikaaki mulinganga bagamba nti mwe temwazaala oli n'asenguka erubaga n'agenda n'asenga enakawa emyezi 2 ne mu mwakalulu okitegera mulonde baana bamwazaala ekibi akiwongerera ulira bw'ozaala abasiru tosikisa mwana wa neighbor kubanga bo basiru kana ate akaluke mugendamu ekika ky'omubaka ky'oleeta kigenda kubeera kikulu nnyo obulamu kino kankibagambe kubanga ffe tujajinga gye muva okusinziira omubaka ge mukoze eki mutuwadde mulonde abaana bammwe South Korea next time njagala ondeete wano nkulage South Korea yakulaakulana etya ba coming up with local made solutions okukyusa eggwanga lye kubanga World Bank ne IMF yabamma sente ng'akasiba kalabanga akatagenda ku taking off. What they did kwe kutwala abaana baabwe in the best universities Harvard, Yale, Oxford ne babazza awaka ye revolution eri South Korea. Nammwe muleete abaana bammwe tolonda kala londa muki muntu abalinyo tolonda kala londa muntu sebo. Okay, kanzije ku masemene kasuke mpita ko message nazo nyingi wano njagala zitamangu. Michael ali ku saluni e Bukoma Nsembe agambe bali kuweleza kwetu lijambo. Katilinda ku Bukoma Nsembe. Bukoma Nsembe ojaba jali. The best candidate omubaka wa Bukoma Nsembe alina kubeera Katerega. Muhammad Katerega. Mwana wa ku kitundu. Ulira. Yaliko chairman wa district for 2 terms. Nazimba ekizimbe kinene nya administration yawa. Nje Bukoma Nsembe. Edwali bayino bali ali grade 1 or whatever. Ne ali expanding. Yes, ali mu kibiina kya Jema kye kibiina kitamanyiddwa. Ne londa muntu lwaki? Obusobozi. Londa omubaka nga bw'anaawulya minister ya financing ina sente zeetaddenga za amazzi. Ajja genda yeegayirira amazzi ago gajje Bukoma Nsimbi. Bwe mba mbadde wa kisannyo. Tuli kumpewo? Kwe tuli. Bwe mba mbadde wa kisannyo ngireducinga. Wabaka 50. 50. Bw'obanga obadde wa kisannyo. Ng'ate buli omu afuna $5 omusaala. Tulioke tufune the best brains ever. Abantu abali ready to volunteer to serve their country. Kasita parliament abantu bawuli emitwala milioni 45 yafuuka kolero lya sente. Kolero lya sente. Kolero lya sente. Kino ekintu kibabuuza nnyo ku Radio 4, Radio 7, Radio 8. Buli myaka 5 mulonda. Obulamu bwammwe bukyuse. Bwe bubo obulamu bwammwe tebukyuse nga mulonda every after 5 years. Do we need elections in Uganda? No. Nakino situkwetaaga. Singa obuuzizza abantu sente zigenda okukozesebwa mu kulonda kuno zizimba amalwaliro amasomero n'amakubo bakugamba ki? Tukola amakubo. Trillions ze batadde mu budget ya byabakamu. Tuteeke eddagala mu malwaliro. Kubanga buli myaka 5 government ya Uganda creatinga emirimu 1.9 emirimu gyaba losers. Kuchiri. Njagala mugende munonya akatabo ka Professor Mamudani. Slow poison. Kwogera kuki? Kwogera kwa Amini. Ne kwogera ku Uganda bweri today. Nti Amini yagezaako nnyo kufuula yagezaako creatinga the black billionaires. Machazi kyamulema Amini teyabba ku gwanga. Teyabba nsimbi ya teyabba gwanga. Ti Amini yakola mistakes like any other person. Teyabba gwanga nti ekyara. Teri president yali ayagadde gwanga nga Idi Amini.
Professor Mamdani bwayogera. Professor ye contradict nze kakati already. Kubanga with the time buli lwokula endowooza ekyuka. Amini teyagabako kintu kya ggwanga ngabola gino emyala. Sakyogera wano, I'm happy to report teri muntu yanvumye. Because these were facts. Entebbe Express Highway giraba? Okimanyi tulina gisasula for the next 40 years, which is okay. Emyaka nakasagigwayo abateekamu ssente zaabwe jayo eddira ffe bannayuganda. Ate omwala gwe Nakivubo. So tebyaliwo ku mulembe gwa Amini? Tewaliwo bubbi? Bwaliwo ti naye nkasita bakwata obubbi buli everywhere. The question is bw'okwatibwa kibonezo ki? Ekirala mukwano gwange omu naye munene yaŋŋambye nti Amini yalina mistake emu. Teyali mugumiikiriza nga Museveni. Nti Museveni bamuleeta intelligence ku Kungu taking a time before ogiverifyinga eri authentic. Amini bwe bamugamba nga nti Kungu oyo alabiseeko n'abazungu balina kye bapanga ng'ekiro bakulako. So kino bwe kiri okujjako nga nkuwadde example ya RDC. Omubaka wa president mu district afuna milioni emu emitwalo 9 milioni 2 kitundu. Owulira? Naye nga ate ayovasinga kawo afuna 12 million. Kungu, give me one reason. Lwaki doctor ali attached to Kalungu Hospital asobola okutuula alinda abalwadde naye nga Masaka waliyo sajjala emwetaagisa? Kubanga alina okuvuga dduka e Masaka afuneyo akasente. Bwe kiri akunganye. Yes. Kiringanga mbulira ye muloke patrol zineza banenga sikyazira bangedda. Eziriwa. Patrol sula stambula ekiro. Za police. Nisi nyingi ennaku zino bakiki. Luli eddanga patrol single report nze ntino ababbi bali mu kunziba. Omula informa bakubira aba police nti waliwo lole y'amanda eri e Busega. Barespondinga kweriwa. Kuyamanda kuba bakimanye y'amanda olwo n'agikwata ajja bbawa yeetaano oba 10. Kuba naye ayagala okuweerera ki? Omwana. Omusomesa, omupoliisi, omusikale w'amagye, Kungu ebintu bye bigula mu supermarket ki? Nze gy'osanze. Gye wenda bi supermarket n'enyingira. Wonderful. Ate omusirikale wa poliisi oba w'amagye bagula ku maduuka gabali ku buduuka balira. Beeyi emu. Ffenna tubigula Nakasero, Nakawa market, Kibuye oba mu Owino. Kyenguza omutwalo naye akigula mutwalo. The question is y'omusuubira bigula wange omwaka. Rahuma gy'asomera n'omusikale gy'alina okusomera. We expecting a detective ali attached to CID okuinvestigating omusango gwa Kawumbi nga yeresa abaana bakaka babagobedde fees. Tajja kubasi. Wichero sije batansa abantu kusoma. Kati ogendo bawulira buli yabazadde. You get it? Nkugambye line gwanga ana taking over President Yoweri Museveni. Twino musabira. Kubanga buli kintu kyonna abantu baboyiringa buboyirinzi. Abantu bagwawo. Abantu baboyiringa. So bonyonyole gwanga, we seem to be in a mess as a country, complete mess. Yes. So who is in charge of this country therefore? Because everything seems to have gone yagala owulire President Museveni in a mess. You people timuliza Museveni with a keen ear. Ayina we n'agamba nti nze omuntu ne bwaba ebintu byakola si byetaaga as long as tebiremesa mugendo gwange. Okiwulidde? As long as kitegeeza ye agenda ye erimu to lead this country paka. Nga bw'ono ogamba nti nze Kungu kasambera nga nnyina emmotoka sifaayo enkuba bwe beera etonnya. Tebinkwatako. Ye Professor Sibambi Omulu yagamba mbu babagulya 4-wheel drive emmotoka ennene ez'emipiira eminene kubanga eggwanga lirimu ebinnya. Nze ataata giina. Nkole ki? Okay. Kati kankubulire ekintu ekirala. Kungu. Omusajja ono Meya Mugambe. Paul Mugambe. Kye kimugisizaako kadi omanyi ku misango gy'alina ya performance so well. Yakoze bulungi. Ne Mutebi. Kira. Ensobi bannayuganda gye muyina kwefuula nti mumanyi buli kintu. Nze Gashumba sosobola kwogera ku mupiira kwa sigumanyi. Sisobola kuinterpreting amateeka kubanga nyina mikwano gyange ba lawyer babitegeera. Tewali
meya wa kitundu obeero si 5 chairman wa kitundu ayinza kulaakulanya kitundu nga tayogera na banene mu gavumenti kino nkiddamu tewali meya wa kitundu oba chairman wa district ayinza kuteekawo tangible projects mu kitundu nga tayogera na gavumenti kubanga zino zonna projects ziri under different ministries tosobola kuba nti gwe chairman w'ebukoma nsimbi ng'oyagala eddwaliro lizimbibwe nga tojja wa Dr. Diana PS tosobola kuba ng'oyagala district ekitebe kya district kisimbibwe Sembabule nga tojja wa Ramadhan Gobi PSST tekisoboka it's impossible abamu sijja boogera wano ku mpewo nga bambi opposition naye banga nti Frank fena akatono ke twakolera mu kitundu kyaffe kubanga we knew what to do. Alright. Olya knows. So muve mu bino ebyokusaaga mulonda abaana bammwe mulondo omubaka sirwa kala jajjiddemu asobola okgenda n'asakira ekitundu kyammwe wulira omubaka bw'ataasakira ekitundu kyammwe mufune running water mufune amasannyalaze mubeere n'amalwaliro mu kitundu yajja kujjanjabibwanga Kampala kino kibagamba kubanga nkimanyi kankubuzeemu ekibuuzo waliwo looyo ateetaaga judiciary ajeetaaga kati oŋŋamba otya nti gwe chairman wa division nga sente zonna ezikola ku division ziva mu gavumenti nga tojja kwogera nabo kyabujjego ekyo waliwo omwe yanseseza mukwano gwange ali mu opposition yanga nti Gashumba ffe kati tutya n'okujja ku mikolo gyammwe nemubuuza kuba be bandaba ne Gashumba singa Gashumba oyina embaga enkya nenzijja nti baabo omulaba aketta Father Chibi mukwano gwange Father Chibi yaliyo nga twanjula malayika oyo kyebakola Father Chibi ng'avudde omanyi Father Chibi bamulaba nga opposition yange Gashumba nange nawanise bo tebawula nti Father Chibi ayina mukwano gwe Gashumba ali ku ludda lulala ontegera no Twadongo oyo mulaba Twadongo sawa wansi wa NRM si secretary we NRM talina mikwano gye bali mu opposition Twadongo singa muwala w'enki abadde afumbirwa nga obbi we oba aluminayi we we Makerere aleke kujja ku mukolo gwe kati Twadongo bwe bamulaba n'omuntu wa nuupu si birungi njagala kuvaayo General Sabit muzei Katonda yamususiza akabenje nga tonagenda ku Sabit nsi yawa nti omubaka agulira ekitundu ambulance naye bagula ambulance ndaba motoka neera bambi yes ekigambo ambulance kinene nnyo bw'ogamba ekigambo ambulance kiringanga Dr. Wemulago ne Dr. Megadi ne General Megadi General wamaje oba Dr. Jose Chameleon Dr. Jose Chameleon linnya likosa mu kuyimba but a certified doctor like Morozi tosobola bano batuwa doctor ambulance zaba MPs geragera kuba doctor bechikwanga ati these are not ambulances omuntu agenda mu bondi nagula imotoka eri mu shape ya drone ne bagifuira kale batekako ekigamba ambulance nagamba gulidde yiyo ne ate much as say ambulance esobola okujja omuntu from point C to point D but an ambulance entuufu basobola okalinga out minor surgeries in that ambulance entuufu erina okubeerawo ne bannansi babiri stand by kati mwe abampuliriza ku radio 4 ne radio 7 mundageyo omubaka yagula ambulance ng'erina abasawo babiri stand by teriwo kubanga singa obadde involved in an accident in ambulance these minor surgeries balina okukolako Sabiti muzeeyi tusaba mukama amusuuse Sabiti muzeeyi he's among the few certified pure generals General Sabiti muzeeyi muzeeyi oyo era miko mudumizi wa police oyo muzeeyi yafune first class degree from Makerere University bakugamba kitaawe yali amuganye n'okujoyininga family ye yali emuganye okujoyininga amaje but he was convinced n'agajoyininga ali so liberal nendabye obukyayi ng'agudde ku accident obukyayi wa ku social media obukyayi buno mu bukendeeze nga musajja talina tabu singa mumanyi lwaki bamujja ku bwa IGP deputy IGP mwenna mwali sabidde Sabiti abeere mulamu sinza byogera wano lwaki yagibwa ku IGP I think a deputy IGP is serving for the shortest time mu history a very clever intelligent man and very humble mpulidde nga bagamba yes mu mateeka ga UPDF
general ino kubanga ina driver amuvuga ye yadde yevuga ne mukyala we abadde mbabiri bo yes olumu abantu amu betaga privacy yaabwe nze nange olumu nyina lwesetaga basirikale ne badriver wevuga we yes nga nevuga nzeka owulira kaakati bambi bali mu buleminga lwaki tyabadde na moloka eggulawo kubo kati banegana eggwanga lyafa wano mu Uganda wokka wosanga bajenera bayine moloka eziggulawo amakubo Rwanda wano gye mutagala kuwulira General Mubarak Muganga adomira amaje CDF we Rwanda mukwano gwange sigumu sebiri ngajja ku mukolo kwendi najja ye ne driver iwe no musirikale ogwo tebayine eggulawo kubo ndayiranga ntya Katonda bwaba Mubaraka Muganga ayine moloka eggulawo ekkubo Katonda nzite CDF we Rwanda atambulya mu Land Cruiser emu ne driver we ne bodyguard ate CDF we Rwanda tabeera ku mukolo nga atudde mu bantu n'olaba ku musirikale babeerawo naye nga tusobola tabayina kubanga bo beebuuza bwe tuba bw'aba general tasobola kusekiwali bw'eba security y'eggwanga tasobola kusekiwalinga security ya buli muntu then we don't deserve to be called generals. Is it? Yes. Ne wano ogenda ku mukolo omuntu omulala ayinza okubeera ku mukolo nga tegubadde official notategeera ye muhoozi oyo kino muhoozi toyinza kutegeera. Very humble, extremely humble. Kino nkyogera nga ntya Katonda humbleness genda aba muhoozi ejja kukoba ku muhoozi. Abaana abakulidde mu bitibwa nga ba muhoozi tewali kibe exciting. Obontegedde bukimba kirabye osanga wano Kano oba brigadier oba captain oba lieutenant muganda wange ng'olugezigezi n'okwepanka kwayina amalala ogala kulinnya abantu ku mitwe. Muhoozi tayinza kubuuza nga atudde never ayimirira. Wow. Tasobola. Olumu nali ntebe wano nali ngenda mu State House ulira ntudde wano ku Botanical Beach awo ku Imperial Royal Hotel emoloka neyitawo nankubira essimu nangamba is it you gwe gwendabye wano nti yes kati nengamba omu ku baana bange bembeera nabwe nti muhoozi ava kuyitawo nagamba Mr. Gashumba olimba that can't be the CDF nemugamba ye CDF yava okuyitawo katakikiriza tewali bugombe teri kwepanga ngazi nemoloka zetwala ne bajja ne bagalo bali nnyo obulinyanga mulimu bakubo ne bagalo basindike mabbali bo bayitewo bepankidde ku mulembe guno n'ensi ejja bakkakkanya balina amaanyi tebalina amaanyi alina amaanyi aliogo mu gavumenti yona alina amaanyi eyoweri kuba bano bonna abaazika bwaziki mubeere bakkakkamu. Kati omusango Sabiti muzeeye gwe yazizza ogumanyi mbu tyabadde na mmotoka eggulawo ki. Yes nange olumu nzikiriziganya kati nga omuntu ali ku level ya general nga Sabiti bintu bingi ebiera ku mutwe gwe okulowooza naye twebaza mu Katonda ti Sabiti ali mu mbeera nnungi is recovering well. Helicopter y'amagye yamugyeyo kati ekibuuzo kiri nti gwe kunguba ofunira accident awo yagifunidde waliwo eddwaliro okumpi erisobola okukwata endingako tewali na motoka oba gwe wagamba wano nti buli highway yali badde ebeera ambulance nga bbiri all over the world accident zigwa naye response ebeerawo owulidde response ebeerawo eri etya kungu agudde ku accident ayambiddwa atya okuva wagwidde ku accident kiwulira ate bw'otunira abantu bonna abadde bavuma Sabiti abagamba nti abamu adde bamubika bonna balina profile pic za Kyagulanyi. Really? Yes, these are facts. Abadde bamubika bonna profile pic Kyagulanyi nga bakula bubi ontegedde. Kakati oba mubalaze obukyayi buno nga bali mu buyinza bafuna batya okwagala okuhanding over power to you okitegeera. Omanyimu abasinga bano muboogerako nga temumanyi but ffe Katonda omukisa gwatuyambidde winter face with them
interact with them. Yes, oyina omusirikale gw'osisinkana mu police n'ogamba yes he deserves to be. Oyina gw'osanga n'ogamba ono yafuuka atya kino kyali. N'ogezaako munoonyerezaako banna abakola ne training bagamba oyo baayisanga muyise naye nga munene. Yegenda nga bugenzi. Abantu balekerawo okubika abantu n'okusanyukira abantu abafunye ebizibu lya. Kaka nkubuuze bw'omubika nga mulamu n'afa. Asigalawo nga mulamu. Era asigala mu ki? Mulamu. So Sabiti tukusabira owone. Kama yebali yamusuusizza. Yamusuusizza. Degree, first class degree ya industrial something. Since no course zemujarega nno. No, it was over industrial chemistry or something yes. like that. Onteke mu family yali emuganyi. Bwekege. Anyway, bibi kugundi. Kale bya General Sabiti Muzeyi fande kuli. Kati kizeeyo General Sabiti Muzeyi bwe yafunye accident yatwaliddwa mu Lago Hospital ba Nakasero Hospital. Yatwaliddwa Nakasero. Nyinyi yakasta mu jeri natwalibwa ali. Owulidde? Kati ongamba otya nti 40 years muli mu buyinza. Naye eddwaliro lya mwere nyi the official national hospital nayo timuli yesiga. Kanzi jetani. Mulago yali badde Pinnacle, yali badde wanjite ntya. These are facts. Good. As usual mbagamba ekintu kiri kimu. The change you want in your life. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo. Tewali ajja gikuletera okujjako gwe wennyini. Nkyogera nnyo nga bwe mulya company zitunda soda, telecommunications company nga zeeranga, ez'ennyonyi nga zeeranga, na kino nkiddamu. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo teri muntu agenda gikutuusaako okujjako gwe wennyini. Embeera embi gy'olimu bw'oba ogirimu essaawa zino gw'olina okulwana n'ogivaamu. Si pastor, si reverend, si bishop, si prophet ajja okujja mu mbeera gy'olimu. Gwe wennyini gwandaba essaawa zino. Ekirala temuggwaamu maanyi, temu giving up. Fena tufuna setbacks zetamanyi bungi ku nsi kuno, naye tuyimirire again. Abawanguzi ku nsi be bantu abagudde emirundi emingi, but every time buli lwe bagwa standing up. Ekirala no matter omulimo gw'olimu oba ogwagala oba togwagala gukole ne mukama wo yeewuunye. Bw'oba ovuga boda n'obwegendereza ono gwovuze akusabe namba ye nga baba yeetaaga mutwalako mu kitundu ekirala anoonya ggwe. Bw'oba oli mu dduuka ng'okola mu dduuka customer care yo yeyina okuba nga ekyasinze. Bw'oba oli ku washing bay making sure nti bw'oba oyozeza emmoloka y'omuntu okola omulimo naye ne yeewuunya. Emirimu egimu interviews tuzikola situmanyi. So mbasaba mwenna abampuliriza gwonna omulimo gw'okola okuva tudde guvaluwinga nti mukulu nnyo. As long as omulimo guno gukuwa ekyokulya ne gukupangisiza ennyumba w'osula oba w'okolera, ogwo omulimo mulungi. Na bano bonna be mulaba mwegomba musajja nga Sudiri yavugako taxi ng'avuga special high Bungereza, nga bwe mulaba zino ze muyita Uber ye yazivuganga e Bungereza. Abasajja nga Basagodo ne wava munno my favorite, emirimu gyonna baagikola ne bafuuka kye bali. President Yoweri Museveni ono atukalakatidde emyaka 4. yaliko research officer mu president's office. Research officer abeera ne kadesika akatenkana na monitor zine za TV. Nekat is the president of this country. Next time ngenda babulira abantu abasooka okukola emirimu gye mujereegerera nenga bakimekinze. Nerabidde ekintu gye nombadde kyangamba kyasooka okukola. I think he was a teacher. Kati nabeerako CDF. So temu giving up ku mirimu gye mukola. Nekola omulimo n'omutima gumu. Mwe baganda bafe abali Qatar, abali Saudi Arabia, abali Dubai abakola emirimu gy'obwayaaya. Yes, manyi timugyagala.
ne gukola omulimu ogwo as long as gukuweerera sole guweerera abaana bo gulabira family ye Uganda. Challenge je tulina ffe ng'abakozesa eri emu, you can hardly identify omuntu omukozi omulungi. Ye challenge je tulina. Yes, abaana mwebali abaana bakola emirimu obulungi ennyo niyo mu identifying. Actually the biggest challenge Bannayuganda gye tulina ffe abakozesa human resource. Gwe obeera bodyguard w'omuntu, are you doing that job so well? Bw'obeera ng'oli messenger mu office, omulimu ogwo ogukola n'omutima gumu. Bw'obeera driver w'omuntu, omulimu ogwo ogukola n'omutima gumu. Bw'obeera cleaner, mu Uganda muno singa ombuuziza ba cleaner bakyasinze okukola omulimu n'okwagala, ba cleaners ba cafe javas. Kino nkyogera nga ntya Katonda. Era abantu nze benkyasinze okutiipinga be ba cleaners ba cafe javas. Osanga omwana yamaliriza degree ye naye ng'omulimu gwabula ne he's a cleaner mu toilet. Era njogera nabo ne mbagamba kola omulimu guno gujja kutuusa ku muntu omulala. Era nze bensinga okutiipinga ba cleaners ba cafe javas. Kati gwampuliriza bw'oba oli cleaner wa kizimbe kyonna oba cleaner wa office ya mukamaawo, ogikilininga n'omutima gumu. Bw'eba office eyo ng'eri mu carpets nga yeetaaga kuhuvinga, ogihuvinga. Gwe bw'obeera maid maka g'omuntu ofaayo okuyiyiza mukamaawo kikyanaalya mumpulira ndowooza. So it's very very important nti buli mulimu gwe tugukola n'omutima gumu. Gwe bw'oba oli musirikale ng'olina kukuuma muntu 24 hours amaaso go galina kubeera ku principal wo 24 hours gwe mulimu ogukuweebwa sawa 24. Bw'obeera nga oli bodyguard wa muntu otoloka ofunamu ekikoowe epanga muyingidde compound ye mutuuse waka. Ate ne bwe mutuuka waka okutuuka omusirikale okumukubeera kuwulira. Newane waffe Uganda w'osanga omusirikale n'omukubira simu emirundi 15 nga tagikwata yeebasenga Kampala talumbwa. Omusirikale wo akukuuma. Yes. Of course they are good bodyguards. They are good cross bodyguards abali mu Kampala. Bangi bemanyi abamu abali under SFC, abali under counter terrorism, abali under military police. They are very good. Nga following omulimu. Ne mulimu ne bali the opposite. Amalage ekolera. Yes. Kakati bw'omalage weekolera buli principal gwe bakuwa n'abeera naawe okumala wiiki emu 2 n'akuzaayo. N'ogamba nze tibanjagala. Ekya okunywa omwenge abaana abato mbeegayiridde omwenge teguli mu kirungi. Kino nkibagamba tewali kintu kirungi kiri mu mwenge. Kujjako kwonoona obwonoonyi. Tekiriimu. I'm extremely worried kuleeta abaana abato kwe banywera omwenge. Twafiirwa muganda waffe ntugenda okumuziika e Masaka ne tusula mu lumbe na tukasawa nga 7 ogw'ekiro. Naye ng'aganyabo 80% ku bavubuka abaliwo bonna batamidde bang'ong'ola bung'ong'ozi. Waragi ng'oguli kubali. Ng'omwenge oguli kubata ate ekyanneewuunyisa abasajja abakulu senior citizens bonga bali soba. Naye abaana abato ng'omwenge gwe banywedde gukushookinga. Omwenge teguli mu kirungi kino nze nkibagamba. Omwenge teguli mu kirungi. Agunywa n'agangayira. Banywa buli kika kya mwenge. Kati waliwo omwenge bayita BMW. Mwenge. Waragi. BMW. At least bweba BMW tosobola gigula at least ginywere mu mwenge. You get it. Bwaba tolagula motoka BMW. Wakiri ginywe mu mwenge. Obadde oyogera ku bakozi Mwami Gashumba n'onzijukiza waliwo kati n'omuze ffenna tufuna ebizu ffenna tufiirwa. Omukozi baafiiridde omuntu mu byalo n'agenda ate n'atuuka eyo bafunye ebizibu birala ate n'addamu n'omuwa ssente oba n'omuwa ku ssente zo oba n'omuwa agende ate n'atuuka nti ezindeeta sizirina sindika agamba mukama we amukozesa. Oyo taba serious. Ekyokubiri absenteeism gwenga buli mwezi obala ne excuse ekujja ku mulimu. Absenteeism nafiiridwa senga nafiiridwa kojja nafiiridwa gundi mu kyalo banneetaaga. Mukama we atuuka n'akukoowa n'akwetamwa. Ate ffe kitaffe yatugamba nti ekisooka ku muguguugwo ziba mpisa zo. Bw'onoolemwa ewakkungu n'ojja ewa Gashumba with the same behavior ne Gashumba ajja kulemwa. Ogende ewa Balamu n'obeere ne wa Balamu naye akulemwe ogende ewa omuntu omulala. Okitegeera ogenda n'empisa zo ku mugugu. Era nze singa ombuuzizza challenge etulina mu Uganda muno ya mindset. Kino ekibuuzo nkibuuza nnyo era mmwe
abatemamu buno obuntu njala mukatememu mbeegayiridde nze buli lwe nninnya ennyonyi nga ngegenda kuyita Middle East chances are 90% kuliko abaana bafa bagenda okukolobwa nakadaama oba sekadaama abagenda ate nga si batono bangi baba veilinze ennyonyi emu bwe nninnya the same plane ng'ekomawo Uganda ngisangako abayindi n'abachina abazze Uganda abalaba opportunities in Uganda ffe zetutalaba lwaki abachina abayindi abalitria balabye opportunities mu Uganda ffe zetutalaba mindset ne discipline Abasomali abo balaba mugamba bali strict kubanga bali ku mirimu n'abayindi era kyobalaba na Uganda basinga baganze sikolera muyindi kubanga omuyindi bwagamba nti tuka sawa 3 zibati you get it njagala ombulireyo nti wali oyingiddeko mu cafe Javas nosangamu omwana omukozi ng'ali ku simu never tekiriyo very organized ne wane waffe oyingira restaurant n'otuula n'omalamu eddakiika 3 nga ba waiter ne ba waitress tebannabakulaba buli omu ali ku simu ye ku whatsapp kati oyo ng'agamba nti ddogo baamuloga si ddogo no kiba kizibu kyaffe era omuntu anakyusa eggwanga lino alina okubeera omukambwe nnyo nga gyenkomeza lwaki omuwala abadde akola mu cafe Javas takwata simu ng'akola the same girl bw'atandikawo ka restaurant ke n'akulabye n'arecruitinga bannayuganda oyingira mu restaurant eyo nga buli omu ali ku simu ye n'amaduuka bwe gali oyingira mu dduuka nga tewali akuliko buli omu ali ku simu ye naye nga weebali yes very unfortunate so nze era mbirivinga mu Uganda muno emirimu mwegiri ffe tulina n'emirimu egy'okuwa abantu yes naye oguwaani ekisooka obubbi buli mu ggwanga muno nze bwesirabanga bw'osasula forward bakuleetera omusenyu baleeta erefu wasasudde forward balese erefu bw'osasula sino tracker bagenda kuleeta bu forward bumeka bubiri obubbi obuli mu Uganda muno buli every sector kati wesigani I don't know kati fa abalunzi otuuka ng'olina embuzi leetisa embuzi 6 n'okola random audit ng'embuzi 20 tezirabikako ng'abaki abazitunze abalaalo n'abakozi kwegamba I don't know otegera ndo womutabana yogulwa obuuza lwaki omuntu aba ne discipline ng'akolera abantu abali strict bw'agenda n'atandika ekikye byabadde takola eri wano byatandikirako nze teri kintu kinnuma okuba nti kati buli kintu kyennyina okugula I have to be there in person alina okwebererawo ogwo mwennyini yes bwe mba ngenda ku servicing emmotoka personally nyina okugenda mu Toyota Uganda neguleyo parts za mmotoka otegera kubanga sigumusa ebiri n'owo omuntu genda ongulye parts zino n'agenda n'aleeta enjiye n'akuwa kirisiiti emmotoka piiki yayo ne dropping okiwulira bw'oba ogula ebintu by'okuzimba nga bya plumbing you have to go there in person kubago ate okumanya abaana bawano bajooga kana ate kajja kushookinga omuntu akuga nti Frank Mr. Gashumba ekintu kye weetaaga kya mitwalo 16 n'okwata emitwalo 16 n'ogimuwa owulira ate n'agula n'akuleetera ekyemitwalo 2 nga nakyo kiri fake ankireese bubi omugamba neetaaga ekintu bwe kinagamba kya mitwalo 16 owulira gwe n'okitegeera nti kya mitwalo 14 n'omugamba ene we mitwalo 2 ginaakolaki n'omu emitwalo 16 ate tagula na kino kiri original n'agula ekifo eky'emitwalo 2 kyakuwa you get it there's a crisis in this country there's a problem a serious one ey'amaanyi ennyo gesimanyi nakumanya so how do we get over it what should we lino eggwanga essaala zokka tezisobola kununula ggwanga lino lino eggwanga leetaaga okukubako bomu abantu abasukka buli omu asukka emyaka oba 45 ne basaanawo Katonda n'atonda eddala katuli bubi n'ogenda ku petrol station lita tebakuwa lita singa National Bureau of Standards egenze ku buli petrol station ebazikebera ekuwa amafuta agali full ozibalira ku ngalo fetteko obutesi ne bayiwamu mwabampuliza leero njala mukakasa ekintu kino
genda ku edduuka B ogulewo kilo ya sukali ogende ku dduuka C bapime the same kilo olabo ejja kubeebulako ejja kubeera grams 8 bateekako ekyuma ne kipima bwe kiti baba balimba baba azikwatamu ogula grams 1000 bakwa grams 8 pharmacy zino zemulaba pharmacy study yakolebwa 76% ku ddaga ekyula mu pharmacy fake eritali fake teri effective terikola nze nange byansobera ekine ogula eddagala lyerimu ono nali kuguza mutwalo oli nali kuguza 2,000 ekyo kyonkimanyi kiva ku kikati Panadol entuufu epeya yinza okubeera kusinyinga 6 Panadol entuufu ate zino ez'ebitaano ezo njiye ezo biyiye katumira ki wane Uganda wogula insecticide n'ofuira dumu ogula insecticide n'ogifuira ekiyenye ne kikuba sama ne kikusiibula nti bye bye ne kigenda naye ngo oguze kukifuira kukitta yes ne kikubira sama wane Uganda ogula eddagala erifuira ensiri zijooga neva kuluma nekuyimbira n'akayimba ekiro mu kutuuku naye nga wagifuuyidde yes ng'otuusa awaka saawa 12 n'oggalawo ekisenge n'ofuuyira mu buli nsonda n'osibawo for 15 minutes n'oddamu n'oggulawo kuba be bagamba ensiri za Uganda zijooga to the extent eva mu kuluma n'evuumira ne mu kutuuko n'ekuyimbira ekiro kyonna. There is a problem in this country. Ate bana bakebera eby'omutindo bali kuki beebase because our population jibabe exploiting. Wano nze nakugamba wano institution yokka gye nkakasa nti ekola 24 hours bagita UPDF kubanga successfully for the last 40 years it protecting nze n'ebyaffe kubanga all over the world amagye galina kuuma borders okitegeera yo successfully UPDF yo toyogerako. You get it? There is a serious crisis in this country. Okimanyi mateeka buli myezi 6 bino ebyuma bibatukebeza omusaayi oba oyina omusujja oba oyina kikyonna buli myezi 6 balina be inspecting. Every after 6 months baba balina be inspecting. Baba inspecting addimu gye mugenda. Muwala wange ennaku ezo nga ngamba yalwala alusaz ne mugamba nsibeewo miliyoni ya sente bw'ogenda mu laboratories bbiri ne bagamba nti olina alusaz miliyoni eno yiino jangu ginone naye nga atambudde ng'ajja nzijuke namu emitwalo 5 genda njala ogende mu laboratory bbiri bw'okoma ng'olina alusaz miliyoni yiyo yabwere zonna zamugamba ali negative talina ulcers naye ng'obulwale obwabaddemu bonna mugamba alina bajjanjaba ulcers. Yes, mami wange olumu yalwala nankubira simu nangamba bamuzudde alina typhoid ne mugamba mami no jangu e Kampala najje e Kampala ne tumutwala her favorite doctor omita doctor kwagala nakwagala namugamba mukadde bw'obeera ne typhoid ngenda kuva mu busawo yamutulako butunuzi bagenda okukebera mami ngali negative nenge Masaka gyabadde bamugambye alina typhoid bamuwadde ne kutya yepekezo okumira. Mwera bampuliza wano ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 temuzanyira mu bulamu bwabwe bwamwe bwogera mu laboratory ne gamba nti olina obulwadde buno genda ne mu B ne C kokole ki e confirming. This country is dead. Everything is dead in this country. Kino eggwanga lyetaaga kusabira. Twajiwa kati n'ekizibu kya infection. Buli wogenda mu ddwaliro otutta omwana bamukebera nga ne tewali kirwadde kye tulaba naye alina infection. Kati kankubuulire bw'oba olina omwana the best doctor I can recommend ku baana bamuyita Dr. Moroz. Dr. Moroz asangibwa ku Shua House. Alina St. Andrew Medical Center. Nkiddamu bamuyita Dr. Moroz asangibwa ku Shua House. Edward bayita St. Andrew Medical Center. Mumanyide for the last 27 yali musawo wa Chile from day one. Bano the conservative doctors. Conservative doctors. Doctor omulala gwenterawo omukono nti ono mwesiga ku byabakyala bamuyita Dr. Byaruhanga. Ku byabakyala. Kampala Medical Chambers iri awo ku Buganda ku is it Buganda Road? Yes. You get it? Be bali ba doctor abayingira emirimu gino ne passion to serve sikubba. Otwala omwana ne bamwekebe jap
n'abazadde abali abatuwuliriza abasinga obungi buli mwagamba infection mu baana n'ekirala kwe kiva ekimanyi n'ebisirapusi ze muwa abaana mubaze ku ddagala lyaffe lirigino bamaama baffe bafumbanga ebikoola by'emicungwa emiyembe ne bateekamu nakana akaddoke bagita nyambala zitonya akakakana bwe katyo n'entangawuuzi bano ne banywa ng'omwana abeera n'ekifuba. You get it? Syrup zifuuse eki? Syrups. Nafuna syrup okuvanga yakazaalibwa mpaka anywa gantuntu. Nze nkugambye mu Uganda muno mukyalimu baddokita ne mu poliisi muno mukyalimu abasajja nga 24 hours ayina patriotism ye mu drivinga to serve this country. Ne UPDF ejiraba, there are many officers in UPDF nga patriotism ye bakulembera to serve this country. Okitegera? Unfortunately competition in obubbi ebitutte wala. I have a doctor mukwano gwange yangamba nti ku bakyala 10 mu Uganda muno mukaaga basobola okusindika omwana. Naye olw'okuba amalwaliro gaagala okukola sente n'omukazi asobola okusindika omwana bamusala busazi kubanga bakimanyi banamusala ezo miliyoni 6. Era buli omukyala bwakola section sente ziba nnyingi okusinga nga zadde naturally. Malayika yazadde okiraba? Owulira? Owulira ndowooza? Lindako. Lwaki nkubulira nti yazadde? Kikulu nnyo okubulira abantu. But dokita abadde amukolako from day one. Kuyoga kyokuzaala omwana ekyo kya bulijjo. Abantu banonyeza abaana ne babula mu migashomba. Yoga. Kyebaliza Mukama waffe tewaliyo muntu yalemwa kuzaala. Let me tell you. Malayika, congratulations. Let me tell you. Dokita Byaruhanga oyo wa Kampala Medical Chambers from day one gyabadde agenda Continental. Nakugamba bintu bya family mu bikuume nga covertly. Bwe yatuuka okucheckinga in ensambya mu ddwaliro dokita najja. These junior doctors nga bagamba bamulongoose bamusale yaga no. Mba mu monitoring ze from day one up to today. Asobola okwesindikira omwana era n'amuzaala. Ko gasingati yaliwo senior. Bali bagenda musala. But on a special note in Zambia Hospital, I think lyerimu ku malwaliro amalungi ennyo. Zambia Hospital. Wingi y'abakyala. Manyinzi nnyo byogera. Ati sina wingi y'abakyala. Zambia Hospital yawonya ne mutabani wange Jona. Kati singa Byaruhanga tiyaliwo bali mubaaze. Era bali mubaaze. Nengo omwana yamwezaalidde. Normally. Okitegeera? So for bino tubyogera with experience. Tubimanyi with experience. Bano ba Dr. Byaruhanga be ba dokita abakyalina calling to serve. But never meka. Bali bameka. Oyo mwonozi gwe nkugambye boli musikana you be shocked. A simple conservative doctor. Oyo njukira shira bwe yalwala nga mayino kukubira essimu mwana ali atya kati. Wow. You get it? These are the few unsung heroes mu ggwanga muno. N'azaala omwana the following day ne bamudischarging. The following day? Yes. Kati singa mukazi watu bamubaaga ate nga yali asobola nkugambye duka yabaga no tewali mbeera n'omu emulongoosesa alina okwezaalira omwana era n'amuzaala. Ne olw'okwagala ssente amalwaliro babaaza abakyala mu malwaliro. Ate dokita nyini yatunyumiza oyo nti side effects eziri mu kusala abaana. Ekisooka bamusirisa. Otegeera nyingi nnyo. Bamusirisa? Tumanyi wagenda okusala kyogaba amala gasala. Kati waliwo ekipya mbu omukazi bw'aba tayagala kulumibwa pain labor pains mbu bakkuba empiso mu mugongo omwana n'omudelivaringa nga asaaga obusaazi mbu kina side effects ezitamanyiddwa. Okitegeera? So bwe bityo bibiri. Kati abantu then tetuyambiddwa because abantu ffe tuli vulnerable. Kyonna kyetulaba katale tetubimanyi. Omuntu ali kyana mukaaga yagula bampeyo kapana dawa. Ate abantu tobanenya. Ate ne ba dokita abasala abaana tobanenya. Ask me why. Naye agala kasente. Dokita amala emyaka 5 ng'asoma okufuuka dokita. Siba kiri. Mukaaga actually kati. Myaka 6. Alina ne guli ogwa intani. Dokita asasulwa sente meka? Milioni 2.5. Omwaka parliament afuna meka?
kadda 5 bakamishona mu bitongole bya government bafuna sente meka wale bafuna 8 wale bafuna 5 wale bafuna kati doctor naye abalwana akole ensambya akole Nakasero hospital akole Mengo akole case clinic akunganye naye awezeyo milioni 10 singa wano waliwo kibaita salary regulatory authority determining ofuna sente meka you get my point bwesto bwekiri